Agenti gwe bayita Enock olunaku lwaleero afudde, yavudde ku kizimbe naagwa. Enock oyo gwe mulaba bakubye bagoba si gwe gusoose bamukubako dda ne bamuggyako n'ayidde n'abasuubiza osasula n'atasasula n'akontinuingira mu kintu kyekimu. Omuntu watukira okwogera ekintu mbw'oba ofoofe aba yeekyawa aba alabye ebintu mubba n'abatalina kye balina. Era buli agenti yonna gy'oli olunaku lw'olujja either sasula abaana be wabba. Bannange tulina statement zetalina kukolera mu zino ensi. Ndabyeko mukuba tikitoka ng'akola statement eri abannayuganda ng'akwata Enock enfa gy'afuddemu n'agamba abannayuganda bakoze eki ekiri e Dubai olemwa bannayuganda basse munnayuganda munnaabwe wuuno wano bamuyita Enock abadde nga agent afunira abantu emirimu mu kampani gye bayita Transguard. Bamukubye ne bamukuba ino video wano nga bamukuba sijja gibalaga nnyo bajja kujja video yange. Lumaze omukuba tebakomye ku ekyo ne bamuyisa mu ddinisa ne bamusuula wansi. Talk. Yes. Sorry? Speak louder. Nationality. And where do you come from? Okay. And what are you doing here in UAE? UAE, I'm an agent. Yes. Are you agent by yourself or as a group? No, I'm an agent. Yes. And what is your agency name? My agency name Yes. is KM Recruitment Agency. Volume, Registered? please. KM Recruitment Agency. Are you registered? It is under process. Yes. Okay. Kindly tell us where you have taken the passport for And the money? and the money for the young guys who you brought here in United Arab Emirates. The two passports, they are at home, then others, they have their passports. And where is home? It's by Nona Tower. Sorry? By Nona Tower. Volume. By Nona Tower. Okay. Ask him about my money and the passport for my guys. Enock, I've asked that one. Huh? So tell us how you spend these people's money and the whereabouts of the other passports, because they immediately need their passports. Yes, they need their passports. But you have their passport, not so? I have their passports. There are two passports I have at home. Yes. Others, I collected them from the office and I give to them. How did you receive these people's money? So I received these people's money through their agents. Yes. And some of them, I fixed them to some certain jobs. Yes. But unfortunately, the agents I dealt with, they disappointed me and they gave me fake jobs. So these guys came back after paying their jobs. So that's how the money get lost. So I lose all the money by paying fake jobs, expecting that the jobs are real. What about the visas? Because I give you money for visa for my guys. So for the visas, I didn't apply them. Where's the money? So by the time you gave me that money, it is the same time when I got a challenge with the one agent. He was demanding me some money, then I paid that money to the agent. So I didn't apply the visa. After that, when you take us to where you just drop us from there, do you first do the survey or you just drop us minus saying where you drop us? I took you to the job. Me personally, I didn't make survey or research for the job. But Hassan, the job shining guy, he told him that he has confirmed the job and the job is real. So we took you to the job, but unfortunately after working 1 week, they say that it was just 1 week contract. After paying a lot of money, So Did you now pay before there's something I have to taking us ask you one by yes, one. I paid. Listen to me. I paid to Hassan. Listen to me. You have my money or no? Right now, I have your money How that, much? that you're demanding me for rent and for the Visa. for the visa and the commission for Yes. your guys. So that money is equivalent to 8,000 plus. yeah. Huh? Yes. So what is it? So that money, as I explained to you, the way how I spent it, But you told me last week that you were going to bring my money, not so?
Yes, until now 1 month. Yes, I told you, and I was keep on postponing it because I was expecting to get money to pay you back. But unfortunately, I was supposed to pay today. I didn't get that money. And you abuse people's. Yes, I do. I abuse people. But Why? So it's my fault, and I'm sorry for that. So for me, I need my money. I need the money for my guys. Yes, you need money Some for of them your they guys. overstay right now. Yes, I'll try. So what are you going to do for them? Try my level best. Yes. Tomorrow I'll raise some money. Then the following day I'll also raise another money. All the Yes. money? Yes, I'll try my best. I raise the money. So if I get- 8,000, 9,000 almost, not 8,000 only. So, yes, 90,000. I raise all the money. How much? It is approximate to 90,000. But I raise it, then I clear it back. With the passport. Yes, with that passport remaining. The 2 passports remaining, I have them at home. I bring them from the office. I reached it, so but I have them with me. For Okay, you guys. can you tell us about the agents that you've been dealing Yes, with them. Tell us their names. So the agents, one is called Hassan, the Egyptian. Hassan who? I know only Hassan. Hassan in Ajman. Okay. Yeah, Hassan. I know him. I So was speaking to him that some Egyptian guy, he made me to make all the losses. Hassan. Yes, in Ajman. Yes. And other Hassan. Ugandan agents. And one Uganda agent is called Vegas. Yes, and Then another Uganda agent yes, is called Hussein Khan. Hussein Yes. Khan. yes. Then Any Kenyan? then no any Kenya Another one. no any Kenya agent. Yes. Just Khan, Vegas, and you. Yes, Khan, Vegas, me and Hassan, the Egyptian. Yes. So tell them to bring our money. So if I get my phones, I'll call one by one. Yes. Most especially Hassan, because he took the big amount of money. I'll call him, Yes. then I see how to meet him and get back the money. But Did- before that, before Yes. meeting him, I'll find a way out of how to get money tomorrow. Then I clear you. Do Mariam demand you or not? Mariam, Yes. he gave me housemates from Uganda. So I applied them to the office. They are 3 housemates. So we are trying to fix it out, see how they can get visa and they come. So they just paid deposit of 500, 1,000 for their visa processing. So we applied them employment visa, so we expect them very soon. How much does council? Council told you that we have come for cleaner, but the first thing took us was not cleaner. Yeah, for the What clean. about that issue? Yeah, actually, about those guys who came from Uganda. Council. Some of you have tried you several times to fix your different jobs, but Assalamu alaikum. Assalamu mwenna abatulaba. Namwe mwenna abatambulira ne Dubai Eye Uganda musibye mutya. Amanya bampita Tempo baba mbamanyi nga Hamis. Njogera nsinzidde Dubai aba Dubai. Yakubaza mwenna gye mutuusaako engalo. N'ebina byemukola okubanga mugezaako ennyo okubanga muto obukyusa obulamu ddala bannange abali Dubai wano na buli muntu yenna gy'ali. Mawulire si malungi wakati abantu ffe abali wano ku mawanga tuba tufuuka twetwala nga abooluganda. Nti abamu tutuuka ne tukwata ekkuba ekyamu mu bulamu ne ku mulembe gw'abannabbi waliwo abantu abakwata amakubo amakyamu naye tekyabajjangako kubanga babanga baluganda batwabanga abantu abamu. Tuzze ebbanga nga tuvumirira ekintu kyaba agent okubanga babbako abaana ssente okubanga bakola ebintu ebikyamu ku baana ba Uganda bannaabwe nti bwetuuka wano tufuuka baluganda nti bwetuuka wano tuba tukyalinga ennaku bwetuuka wano buli muntu aba alina ensonga lwakyali wano mu zino ensi. Ojja weegendezi eggwanga abo bamawanga agatakwatagana agatalina nnyo connection ge gasinga obonaabona mu nsi nga zino muli bagwira
mwekola bye mwekola. Saazi n'amawulire ag'ennaku agaliwo nti omu ku ba agent e Dubai wano amanyikiddwa nga Enock, bantu bangi bamumanyi, bantu bangi bamusalidde omusango, bantu bangi nga bannayuganda. Naye nno omuntu alina obuzibu bwera omuntu alina bye yayitamu. Yavudde ku kizimbe naagwa era naafa. Kitegeera wano e Dubai oba zino ensi z'Abawalabu omuntu bw'afiirayo nazo ziba costs ndala eri famire ye, eri ab'eŋŋanda be n'emikwano gye. Ekibonerezo tekuba kufa naye okufa si kyekibonerezo ekisinga kyemayinza oba ebibonerezo ebirala ebiyinza okukwasaganya omuntu. Ne beegenti twabagamba mukoze abaana ebintu ebikyamu bingi, bajja bakola ki? Bajja bafuna. Kambeeko ne kyembagamba, eno ensi gy'olaba UAP sifa basooka kabana. Waliwo ebiseera by'edda mu Dubai nga bano be mulaba bamma visa, kati kangambe example ababogo Abanigeria balina ebiseera nabyo we baakoleranga nga bafuna visa, batambula ne badda, emirimu weegiri bakola wano ne wali. Naye ekiseera kyatuukanga emirimu weegiri oba emirimu gitandise okukendeera nga gikendeera n'amawanga amalala gakoze ekigeyongedde okujja. Amawanga bolaba Uganda, Kenya, Tanzania, Ghana, ensi ebbanga lyayongera okweyongera nga Abanigeria bali muno bakola. Amawanga amalala gakola ki? Gatandika okujja. Money power neefuuka nnyingi okusinga ki? Emirimu. Kitegeera waliwo abantu mayo ebiseera ebyabangawo nga muli batono ng'emirimu mugiraba nga kikwetagisa kukubira muntu kuwammwe kujja wano nga jangu waliwo ddiru jangu okole nga bakozi tewali. Naye amawanga we gatuuka ekiseera lino Dubai zimanyiyo visa zaabwe nnyangu. Kiseera ne kituuka nga abantu bangi bajja emirimu gyatuuka ekiseera ne gikola ki? Ne gikendeera. Ate nga n'abakola tebakola ki? Tebalwawo akolawo katono n'agenda ku mulimu omulala. N'abanga opportunity eyanditwaliddwa omuntu ali ewala. Era abasajja bano baali batwala nnyo abantu abali wano kuba abantu abali mu Dubai akwanguyira. Togera mutako transport kumujja Africa kumukola kiba kyanguwa. Omukolera bukolezi visa n'omuwa accommodation n'afuna weyeebaka. Oba n'omukolera visa n'afuna omulimu wakola. Abanigeria baali wano nga bangi, Nikoleta Baganda, Nikoleta. Okyatuuka ekiseera nga balina experience nga n'amawanga amalala gatandise okujja. Emirimu gyakendeera. Emirimu gyakendeera. Abanigeria boolaba ne baagala balizooti ng'ebintu ki? Ebirala. Oli ng'afuna omulimu n'ayagala oleete abantu, otuukayo ng'abantu baleese. Emirimu n'otuukayo ng'omulimu gw'omulekudde teguliiyo. Abamu ne balizooti nga mu kunoonyeza bannaabwe emirimu. Saa zino ffe kye tuyita ba agent. Oli agenda n'ayiriba omulimu baakolayo ku social media n'afuna abantu ne bakola. Ekiseera kyatuuka ng'egyo emirimu tekyali gya sure. Abantu bangi muno, kampuni zaasalawo zeekimira abantu ewa mu Africa. Kati nga bano abantu batuseseera ebiseera ebyedda emirimu tebagitundanga. Paka kati emirimu ekiseera ne gikendeeramu. Nigeria badde kutunda emirimu bagiguza Nigeria bannabe, bagiguza amawanga amalala agaseeko Uganda, Kenya, Tanzania biki nabo baguza emirimu egyo. Ebiseera ebisinga abalala bagula emirimu atuuka ku mulimu ne gutamukolera ne yeekyanga n'agamba ayagala bamudize ssente. Ate bo mubamanyi nti bo banyiivu babogo bakambwe. Bwagamba nziza ssente n'ogaana. Owedde okutta abantu bataano batutte bawaddeko babiri abasatu bakoze eki? Babaganye. Ssente ozikozesezza bakusobesere tozirina bavuddeko ofunye abalala. So embeera yagenda ejja mu abo abantu ababoggo. Baba Nigeria bo balina obusungu tebulinga Abanyuganda bagumiikirizaamu.
nataniko laba batanise banyize batanise okwetema obusungu bungi obumanyi obwabwe balwanisa byambe batanise okuttiŋŋana batanise olwanira abakazi bwe bayongera okuwera muno nga beefera bakola ki ne batinka okwetuusako obulabe yo nga yo ze zimu ku nsi ezitaagala amawulire gazirabisa zaate nikotuna mu nsonga z'abaana abanagira balwana beefumita ebyambe betta beekwatira amajambiya ne beetema ne bagamba bano ne bagifudde Afirika ate buli mulambo ogugwa wansi bigenda mu mawulire Facebook babiteekayo bo bennyini etandika okuaffectinga abaana abasajja n'ekifaananyi kyabwe eno ensi bagikola nga nsi y'abatuwalisiti ne bizinensi era kye basooka opromotinga mu nsi nga zino Dubai wa bapromotinga security nti omuntu yenna avudde mu America olina ebintu byolina okukola ki otunuulira kitegeera so batukesanga balaba battiŋŋana balwanalwana bakola ki betta bano bafa abalala ne bayingira kye bakola kimu ne bagamba lino eggwanga ly'Abanigeria katusooke tuli beetabidde embubbi kuba emirimu gikendera okimanyi oba olina osurvivinga bayingidde embubbi batunze omwenge bakoze ebiki enaku za Bannayuganda byo kitegeera batukese ne bagamba olaba eno ensi tugyesaleko etandisa otutiisa batuwalisiti abajja muno ekola ebikolobero era saa zino wenjogerera Abanigeria tebabawa visa mpozi ng'ofunye ku mukazi ng'olina omukazi bino Abannayuganda bye mwagala amagye abasinga babawasizza mufunira Abanigeria visa Dubai negamba siwa mu Nigeria first visa siwa mu Nigeria employment visa mpozi nga professional nga bwolaba doctor nga bwolaba mpozi ba teacher ate nga toli teacher nga bwolaba engineer oba bakola muno business abo abenjawulo mu era bana abasinga abali mu Abanigeria bola abasinga tebalina visa baliwo era bwe kibaba bajjaako visa emisango gyakendeera bamanya nti kati abasajja batukoze eki batandise okwekya abatukooye era babbangayoga bateri muntu era banensi ze babbanira bakwata Nigeria bajjaka ku nsi ezimu ze babbanira ya Nigeria tebayingira mu Olanti Dubai yagala sente ne visit visa Abanigeria tebazibawa bali zoti nze mugenda wasaba na Uganda aba batayingirangako muno bebalina ogwo omukisa bali zoti nze mugenda wasaba na Uganda kuba Abanyayuganda twagala nnyo ebyobwereere njogamba ddala abawala babawasizza babafunye ogenze Uganda bamuwadde visa ya Uganda ze bazze mu activities zaye bakoze ebikulu bya Uganda yongedde funa erinnya ki kyange sasa zino benjogerera kanve mukulanda gamba zze ku nsonga mbayisizaamu awo mumanye ensonga lwaki Nigeria tefuna mu visa ate nga ndaba ne Uganda gyekoze eki gyeyolekedde agenti gwe bayita Enock olunaku lwaleero bataddeyo afudde yavudde ku kizimbe n'akola ki naagwa a lot of speculations zizze bantu bangi boogedde ebiteetagisa ate ng'oli ayogera ekintu nga Munnayuganda n'avaayo n'akola statement n'agamba Abannayuganda bakoze kino na kino. Anyway, cutting the story short, Enock abadde amanyidwa nga agent. Bano agenti anoonyeza abantu emirimu wakati agenti ba Dubai beewa emirimu bw'obuseera bakwatagana nabo balaba bakola visa yefula amanyi ennyo n'obasanga bakola visa agent anoonya emirimu ate nga bagitunda. Bano balina bye bafunira emirimu balina ne bye batafunira. Bazze bangi nga bazze katono okusinziira ku statement ze byenjogera byemwogerako byo byendabye mu video ezitambudde ne information gye mufunyeeko kuba sikyagala nnyo okujja kwogera kintu nga sisoose kukola ki kyekenneenya mba njagala nenjogera ekintu nga nsoose n'enkinoonyerezaako n'ebigambo byennyini kamwa koogera oba
omukulu omugenzi byayogedde yenga ye. Kigambibwa nti yasooka n'aba n'agency e Uganda ng'aleeta bannayuganda ki Dubai, era yina abaana bye yaferera e Uganda, bwe byatabuka n'adduka n'ajja wano. Abaana abo byalina oleeta eno abamu bajja ne bamusanga ne bamukwatira wano era ne bamukuba. Nange nabimmanyi era bamuggyako ebitambuliso n'abasuubiza okusasula n'atasasula paka kati bakyalina ID ne kasaazi nekakyalina mugaso nti akoze ki afudde. Enock abadde musajja muyiiya nti asobola okujja okusiza ku badde bamuvunana nti akujja e Uganda n'akweta ku kisaawe kya Dubai, oli mupya mu Dubai, n'akujjako passport n'akusuulaawo kisaawe. N'oba nga tolina gyodda, tolina passport, akulese kufunira mulimu, biza akugyeko sente nnyingi, n'oba nga oluusi abasinga bajja muno nga balina ebintu bye batunze, n'oleetera omuntu okuba nga akuyinako obukyayi nga bw'akukwata awuli ayagala akufe naawe, kwoledde bw'oluuzinga empapula nga wakayingira obulamu obwobwona. Ebyo byetaaga ne byonooneka ku muntu ng'aludde mu Dubai, omaze mu Dubai emyaka, okoze emyaka ng'etaano, ne empapula zino bwezooneka goba omanyi what to do. Niyo omuntu wakajja kusaba omulimu gw'okusooka omusajja akutte omusasudde sente akusudde ku kisaawe, abadde akuleese osasudde nusu kumpi miliyoni 8 ozze ku mulimu kukola, akupeze akoononedde obulamu, olina nnoonya bunoonya kiddako, olina kutambula nga gyogenda tomanyi. Afuna abawala, mujalaba video, afuna abawala abanoonyeza mirimu abasinga bajja Uganda bakadaama n'abatuusa wano bagamba nti abeebakako era abamu balina embuto ate embuto tazirabirira. Kitegeeza ayinza okuba afudde n'aleka abaana. Abo abaana ne of course bajja kwetaaga empapula badde Uganda, bajja kwetaaga wabana kato kimanyi obwala bazaalira mu bed space, oba oli akonodde obulamu ozenoonya mulimu ate gwosuubira okunoonyeza omulimu n'akuzambia kwebakako. Tukirinye Saudi abaana abasinga babatolosi baba beepinga ne bafunisa mpulira bafunisa obulwadde ba Duleiva. Simanyi ani amanaging eyo, simanyi mu Uganda ki alumirirwa banne side zeeyo, naye ebyo bintu gye biri eyo. So gwe nga tunatoloka mu kiyumba weegendereze ng'omwana abeera e Saudi. Basajja gye bali balwepinga basiga siriimu, nsiba mbali wange bamutimba ku social media. Abadde Enock abadde musajja munoonyi wa mirimu era abadde afunira abamu bafuna abalala abafera. Ayina abaana bye yaggyako ssente za visa n'atabafunira visa, okusinziira nga bw'agamba oba omugenda okulaba bw'ayogera. Abaggyako ssente naye ayina baakolagana nabo abalala, nawuliddeko mu Egypt gwe bayita Asani, n'empulyako gwe bayita Vegas, simanya Vegas muna Uganda. Ayina amanya g'abantu beeyogedde baakolagana nabo. Bagamba okusinga mbu mu Egypt gwawa nnyo ssente, ali Ajumaani eyo gwagira abaana e Uganda n'abaleeta. Tuwoninza Abannayuganda bbanga ddene ne tubagamba mwegendereze beejenti nga tonafuna mulimu towaayo ssente. Naye bano beejenti baba intimidatinga, babateeka mu kutya, n'owaayo ssente zo z'obadde osigazzaawo nga n'ez'akatanda tozirina, n'oziwa omusajja wallahi n'azikwata n'azirya, n'azikozesa kufera balala, n'azikozesa kufunisa baana balala mbuto. N'obeera mu bulamu nga ne Uganda wadukayo buzi osobola kudda Uganda, n'obeera mu bulamu nga bwa puleesha, bakunoonya, oyongera ku puleesha, oyongera fera balala, olya ssente z'ono, olidde ssente z'emirimu giganyozze ku visa. Gaayo oyo namulabako nange emabegaawo
nga kampani emu wano e Dubai ehayalinga namalako nga alina abaana era beyajjako ssente ne basigala nga basumbwa yabajjako ssente kampuni n'etabatwala bona yetwalako abamola ne basigala ye nga agamba ki munakufunidde omulimu kikyokola ki kyoyagala sinze kampuni yakoze eki eyakuganye bejenti okuwoningibwa mu kulabe abantu banyiize luli bakubanga ne bakuta n'ogenda naye ku luno tetumanyi ekibituginza tuukawo mbadde nsaba ejenti yenna ali eyo wegendereze olina baganda bo olina famire yo olina mikwano gyo buli muntu yenna wano aba mukakkamu nnyonyi oba buli ku nsi kuno buli muntu aba mukakkamu naye buli muntu wemupuresinga ennyo ku kisenge ne weberambwa n'ogikuba bwetuka ekiseera nga terina weeyita oba ng'etuuse mu butuufu egamba kati kufana kuwona esobola okukyuka n'ekuluma n'ekutta naye nga tekuluma embu oyagala kutta ekuluma lwakuba yeetaasa yeemanyi yeetaasa bw'opushinga abantu ennyo ku kisenge baana bangi bayingidde ovasite baana bangi bayingidde abusikondi baana bangi bayingidde mu kwetunda ng'oggyeko abeeyagalidde lwansonga bajja wano ne bafferebwa ssente bejenti ne olina abanga alineko ku mutima agamba omusajja yankola ekintu nene musanga wava ayinza kufanayo naye lwaki omuntu yandituusaawo kitegeeza naffe bennyini tulina ekikyamu tulina ebikyamu musajja bamukubye mu nkuba etali nnyangu ebyo ebintu balina ensi ze batabikkiriza mugenda ensi ya Dubai tomala gaveeri n'okola ki n'okuba mu ndowooza bejenti balowooza naye nga bwenagambye mu muntu atuuka ku kisenge nga kyalina okukola kimu okufa naawe wedde wamusiraanya akimanyi talina mpapulesas na bamudipootinga ekampala talinayo kintu yaleka abitunze ozze ku muwala omwebaseeko omufunisiza olubuto olutogalo olulabirira ne sente ezirujjamu zibuze n'afuna olubuto lwatetegekedde nadda mu kugulubana mwana abamu ne bazijja mumulabye abaana abasinga bajjemu embuto ne bafa nazo kwegamba ab'eŋŋanda be ne baba nga bakutunuulira mikwano gye bakutunuulira netuuka ekiseera abanayuganda ffe nga ffe ne tufunako ku mitima olw'abanayuganda bannaffe ebintu bye batukola oli ne yeekyawa n'aba nga akunoonya nagaba wallahi wenkwata ku ejenti wano ngenda mukola ekikyamu naye nga lwaki wakujjako ssente ze n'ozirya wamusanga yakava ku muwala n'omwebakako n'omufunisa olubuto abamu basiiga siriimu n'omulekaawo nga tamanyi na kyakkola omwonoonedde obulamu omutidde visa mbutuufu nawulira nga yeekyawa abamu batoloka butolosi waka najja ngalimamu etamanyi gyali ng'amanyi bw'anaakikuba jjatera kumamu amugabe maama nze nakikuba abamu bava Saudi nga babalindye abalala babajja Uganda ne bamusuula ku airport n'asigala omwana wa buwala ne bamuggyako passport ne baziguza bano abagundi bano ababoggo n'abanga ali muno talina bisoma atya buli watambula bamukwekanga teyeebaka n'ayingira mu bufumbo bw'e Dubai nga tabwetegekedde bano bamaki simanya bamakindi bano bawali simanya nalya tebandya bamwegattako lwa survival takyagala natuka ekiseera ng'avunana ono yansiga sirimu neyankola ki mbu buli yali agenda weekebeze just because wamuteeka mu position ey'obulamu bwo omuntu wakuteeka mu position ey'olwanira obulamu bwo weekyawa omuntu wakwatanga ssente ye n'agikuwa omulimu ogugana okukolebwa bambi kwata ssente zo zimuddize wallahi olunaku lumu omuntu ajja kunyiiga akole kyatandikuze basajja mmwe mulumizza abantu nze wane bango naye tenendeeta bejje nendaniko balabisa waliwo abantu abankubira nayogera n'abantu besiwulira nko from America from England ng'oli yafera abaana be aliwo Dubai yafera agency yafera abaana b'omuntu mbw abajje Uganda oba bajje Dubai abatwale Canada mbw ajja bimukolerako n'alya bulya ssente ze wallahi
sente z'omwana n'oziddako n'ozirya, z'omukazi azakuweereza abaana bamwegatteko n'ozikozesa n'ozirya. Okitegeera n'otuuka ekiseera ng'obukyayi bungi, waliwo ebintu ebituukewo ng'embeera gye bigiddemu si ntuufu. Saa zino Abannayuganda tulina ebizibu bya visa, ne visit visa ya lutalo, ogendayo n'erwawo fuluma, n'otuuka ku ssaawa bw'olwawo ennyo bajja kudipootinga. N'okuteekayo visa y'omuntu y'Omunnayuganda ng'omanyi egenda fuluma mu nnaku 3. Visa z'Abannayuganda kino njagala mbabeere mazima mu abali e Uganda, visa y'efuluma bwe watoberangako muno eya visit visa. Naye oba toli mugumiikiriza ojja nnyiiga. Dubai emala ennaku 15, ennaku okuva ku wiiki paka ku nnaku 15 okuwa visa. G'Omunnayuganda ali eyo ojja gamba nawahamisi oba nawa tempo ankolere visa, ne visa yange tagimpanga mubbi muyaayi. Visa Abannayuganda zimala ennaku ekitone nnyo 10. Bwe zisuuka ennaku 15 bwaba waliwo obuzibu. Naye bino byonna tebyaliwo, oli wateekangawo visa leero ku makya olweggulo n'ogifuna. Naye Abannayuganda tubadde mu bubbi. Abasajja bakozesa paasipooti zaffe ebikyamu, abalina emmotoka baziwa abasajja ne bazibbiramu, abalina emirimu emirala abalina ebintu bakoleramu ebikyamu, abalina emirimu bafera. Oli aggulawo kampani yakufera, oli n'akwata Abannayuganda n'abajjako ssente n'abavuga n'abatwala mu ddungu n'abaleka eyo, ne bavuga ne bakutwala ekitabo gye ne bakusuula eyo n'emigugu gyo. Oli n'akulekawo ng'olina emigugu, wallahi n'obakuteekawo n'emigugu gyo, tomanyi waakudda, n'akuleka ku bus station. Tolina gw'omanyi Dubai, omanyi ogenze kola, oli n'akulekawo. N'ositula abamu bagenze ku poliisi ne zibagaana, ne zikugamba ddayo nonye yakuleeta. N'omweza nga option gy'olina yingira bwa malaaya oba bufumbo. Kyoba abamu mulina abakazi bw'afuna omulimu n'akulekawo. It is because yajja w'oli nga gwe option gy'alina. Nga tonagamba mbu omuwala yandesseewo wano mu ddungu, jjukira wamufuna otya, wamusanga atya. Wamusanga anoonya mulimu, talina waakusula, abonaabona, n'asalawo ateekinga option eyo. Bw'aba afunye omukisa nga toli musajja mwenzi mbu oyagala ono okumusiiga bulwadde, n'abeerawo n'omuteekako effuga bbi, n'omubonyaabonya, n'omuboggolera. Mumanyi bye mubakola abakazi abawala abatalina bitabisoma. Lwafuna omulimu n'agamba naye kanviire embwa eno ngende neeteeka. Wano e Dubai ofuna omuwala ng'akwagala bya ddala kizibu. Wano e Dubai ofuna omuwala nga si mwenzi kizibu, naye nga weebali. Ennaku zino omuwala abeera naawe naye ng'ali mu survival mode, mumuliko ng'aba bana. Obulwadde mwe buva, naye nga bino bitandikirawa ku muntu oyo yafera ssente, bafeeke agenti nga yemubayita. Osanga omusajja ng'ono Enock nti afeze abantu, ebikolimo byabadde bannange ebikolimo bigoberera. Osanga omusajja ng'afeze abantu nga ne Katonda yatukesa n'amuva. Kuba Enock oyo gw'omulaba bakubye bakuba si gwe gusoose, bamukubako dda ne bamugyako n'ayidi n'abasuubiza osasula n'atasasula, still n'akontinuingira mu kintu kye kimu. Naye nga omusajja ng'oyo lwaki tomubuuza, lwaki tofuna mulimu n'omulala? Lwaki obeesinga ku bwa agenti obutalina garanti? Gino emirimu gibaawo yes naye gigaana, n'otasobola kuzza ssente. Oluusi b'oziwadde b'agenti babanga babbulooka, azifuna ssente zo n'abaako ne gwatemera n'atemera, n'aba nga talina bwakuddiza ssente.
okwagala okusasula ng'alina kubba balala agenda okulaba nga kyangu ofuna abajegawo 5 nobajjako kamu kitundu nobalekaawo nokola miliyoni z'okumpi 8 7 mu ddakiika nolaba nga kikola nobaleko balese satwa notambula nofuna abalala mu Dubai kalasi nogenda e Sharjah nofera abalala kalasi nogenda e Hata nofera abalala kalasi nogenda e Sharjah nofera abalala otuuka ekiseera ng'obeetoolodde omanyi bw'obba gy'obeera kuba buzibu tuuka ekiseera neobeera nabo n'obabba nga tukyalina wakudda nga bweweetoola bakunoonya buli kifo otambula ne puleesha otambula weekanga sajja namulabako oyo nga tebannamutta oba nga atannafa munansonyiwa namulabako awo emabega yabuuka like yajja ng'alina balese abaana ku mirimu mulaba ali smart neŋŋamba kati naye ng'olaba bamunoonya bamukubira abaana bo lwaki obatusindikira abaana bo bawe sente zaabwe balifandingire kuba omulimu gwaganya ng'abuzaabuza bananga obulamu bumpi ye omusajja saa zino gwendabye mu kifaananyi ng'ali wansi mu kolansi takyalimu bulamu ng'afudde abadde amanyikiddwa nga Enock agent ow'emirimu afeze abaana visa nga bwe boogera sente za visa ne bakuba sente za visa abaana 3 4 zonna n'ozikwata n'oziteeka mu sibanyi osasula beegenti n'okwata sente z'abaana 3 4 5 n'ozirya n'okwata sente z'abaana bali Uganda n'obajja Uganda n'obatusako airport n'obalekaawo basibudde maama wasibudde taata wabasuubiza buli kimu akutte akafamire yeesonza akasente keerina ekawadde omwana obaleesi abasukka mwogwa obasudde mu kisaawe bannayuganda banne njogeddeko n'abantu abasinga bannayuganda mwana sajja bakoowe bweba obadde obuuza mwagali afudde kirungi buli omuntu watukira okwogera ekintu mbwoba ofoofe aba yeekyawa aba alabye ebintu mubba n'abatalina kye balina obba omuntu lasiti ye bw'aba abadde mu kofini n'omuyiwako ettaka erisembayo kalaasi n'aba nga kyasigadde kukola yingira bwamalaaya kwetunda mu Dubai kubba byebimu bireetedde Dubai nga bwe nabadde sitole y'Abanigeria okubanga kati etagetiza Abanayuganda nti ne bize zammwe lutalo fulumu kuba kati ssaawa zino mwegasseeko kandeeta ensonga yona omusajja mannange tukola TikTok kirungi okwagala otrendinga era tunoonya likes era tunoonya following kino kikwata kufa abali wano wali Uganda osobola okutujajinga wagwa oli fan otyagala mmanyi naye bannange tulina statements etalina kukolera mu zino ensi zitagaba butuuze zigaba bugabiviza ndabyeko omu ku batikitoka ng'akola statement eri Abanayuganda ng'akwata Enock enfa gy'afuddemu n'agamba Abanayuganda bakoze eki bwe naafuna ebirenga gibatereyo mugira bw'oyogera ekigambo ng'ekyo eri Abanayuganda bannange njagala Abanayuganda mulabe mumanye ekintu kimu abana abasajja bawana abaloko balaba balina bainterpreta bwe bamanya bunaffe Abanayuganda tutandise okuttiŋŋana gwalina essuubi erijja e Dubai okunoonya obulamu olyodde nga biza yammwe ya bbeeyi ate nga nkambwe nammwe batandise okubateeka mu nsi nga Nigeria, Cameroon n'ensi endala ze babanninga muli kasubi
sorry mwekutte kasubi kati ni bwe kati muli kaviri kemwekutteko mu nsi zino abamu twakatandika okukola tuze mu biseera nga visa eyonoonese ofuna visa lutalo ng'ogenda kunywerera ku mulimu gw'otayagala ensonga tomanyi oba bw'onaava ku mulimu ogwo ojja kufuna visa gwe ng'omunnayuganda naye nga lwaki bijja ti oli agenze ku tiktok agambye abanayuganda basse omunnayuganda nga bwe biri nti abanigeria battiŋŋana mu Dubaaya kitegeeza mmwe temukyasobola beera wano zino ensi za security oba ogenda tiisa kati gwe katisi oyagala following ovuddeyo ku social media yo oyogedde o-identify bannange waliwo ebintu byo passport y'omuntu identity yonna ey'omuntu simanya ddiini mawanga bw'oba ng'okiyisa mu kamwaku olina okwegendereza bw'ovaayo n'opiininga n'ogamba mbu eggwanga so and so abapalestine balwana simanya bakuba Gaza oba omanyi kyentegeezeza nti bano oba bakwa-identify nze bagamba omupalestine omumnigeria omumerika omuwalabu baba bakwa-identify nze nti bano be bakoze kino kati gwe katisi anoonya following bw'ovaayo n'okwata abanayuganda lwakuba gwe tolina mpapula olyoke tolina mpapula wooli osazeewo ofiirize otegedde mbu ensi n'abatalina mpapula bataayaaya si bonna nti beeyagalidde katisi sagala weerabire tosobola kudda Uganda mwabamu kubasekerera omusajja ng'afudde wazina amazina paka wazina amazina n'otuka mu State House nga bw'obuukira ebintu kino nkyogera nga munnayuganda afunye obuzibu ne video eri mu kutambula ka social media gye wakoze ng'ogamba bannayuganda ngenda gye bateerako kiba kitu blackmailinga ffe naye ng'okakasa bamusse abogamba olina obujulizi nga bamutta story eri nti omusajja babadde bamukubyemu video mwazirabye ekisetaga kibaddiramu badde balina bamusibidde paka afune sente zaabwe akole ki azibaddize ng'omuvubuka n'asaba agenda afuke ziro zonna mboozi naye amazima tegekala gajja kuvaayo bwe yasabye agenda afuke yabuuse bwe yatuse okuzimba mbu n'abuuka n'agwa wansi n'afa omanyi amateeka gaawukana ku ggwe byonyize gaawukana ku busungu bw'olina ku muntu kati ono nja kugamba nti oluusi bannaye naffe twala okukozesa abantu ensobi ono omusajja bamukubye bamaze omukuba blabla Afiridde mu bitategereke abantu nga katisi bavuddeyo bagambye bamusse gavumenti ekinotusize kuba at the end of the day omuntu bw'afa abaana kyali mikono gyammwe oba oli muganda we oba oli taata oba oli maama oba oli jjajjaawe bw'afiira mweno ensi aba takyali mu mikono gyo kati agudde wansi afudde poliisi eba ebiyingiddemu ffe bennyini tulina vidiyo tuzitambuza ng'abanegere baali bakola beetema ne batambuza ku social media ono bamutemi wana akulukuta musayo ne bamutemi wana akulukuta musayo abamu bableedinze bafudde omuwala yafumita munne wana ekyambe n'ableedinga n'afa talina mpapula batya noyita poliisi kuba tolina mpapula n'ableedinga n'afa bw'afa bannange njagala bagambe kino okutaasa obulamu bw'omuntu ne bw'aba talina mpapula muyitire poliisi
safety first, life first. Omuntu omulamu osobola otambula n'okyusa obulamu noddamu n'ofuna riziki ewalala. Lino eddungu sirya ng'osaba Katonda n'omugamba ya Allah bw'eba riziki yange teri wano bambi nsaba ontwala riziki yange weeka. Kitegeera olime beera mu nsi nga tobitegeera bwe bitambula. Oyo Mungu yatulinamu yamanyi lwaki oli wano, yamanyi riziki yo gyeri. Fukamira ku mavivi omugambi ya Allah nsaba bw'ibanga ku Dubai sikwe riziki yange nteeke eri riziki yange nga tonnankozesa nsobi oba nga sinakemebwa kukola nsobi. Mungu awuliriza era ajja kufunira ajja kumakinga sure oba ajja mpola mpola bw'ajja patience naye ajja mmala kugulira tubere bagumikiriza. Gwe wenna ali eyo ng'owulira weekyayi agent yakubba omunoonya kumukola kikyamu mbadde nkusaba kumu obuntu byange kulwabanno abangi enkyo gyazaala omwana ng'alina okujja wano naye bw'anaatuka okujja wano nga poto wagiggala kona basajja kasita bezzemu bakatisi nga batupiininga akute eggwanga ddamba alipiininze ku muntu omu gwe oba yawulidde buswavu n'asalawo yejjewo oba n'ebirowoozo ebidevelopinga kusinziira nga bye bagamba yavudde ku kizimbe naagwa likely nti yasazeewo n'akola ki oba yagedde butaswala oba ki naye ng'ekiro kye yakoze eki yafudde oba za ku musango nti mu Abannayuganda abamukubye manyi bw'oteekako omuntu engalo n'okwegendereza tuvudde mu biboosi tuggyewo obusungu tuggyewo nti yakubba tuggyewo yakufunisa olubuto tuggyewo yakukola byakola byakusiga sirimu okyali mulamu yesazino talina bulamu kati poliisi ebiyingidde bagenda tunuulira baani ababadde bamukuba wena kuno tukuba ne twerekodi ne tuteeka ku TikTok following nejja abalabi ne beeyongera alabye n'atambuza n'ataginga jjajja jjajja n'ataginga mother uncle n'ataginga video n'etambula bana abasajja ne baziraba manya location ebaako you're currently in Dubai osharinze ekifaananyi ky'omuntu gw'ogamba ate nga mmwe bennyini owammwe yennyini yagambye mmwe bennyini mugjeewo owammwe kati poliisi bwetunira mu vidiyo ezo bamukubye ne bamugya ku street ne bamuwalula mpale baziggyemu nga tutalina bamukubye bayuze essaati bamutute mu bed space gye bamukubidde bamulikodinza ayogedde yawaddeko obujulizi kibannange sinza nazirya nazikwati nabafera blabla naye teyabatta bano bonna aboogera nti tukyagaliza okufa teri alabiseeko yeti bo tebaliimu bamanyi ekyabaleeta bamanyi we balina okukoma bagwa mu kintu ne bakikkiriza bamanya nti agenti teyanziba mutwe oba kale kibi nnyo okubba ssente z'omuntu era mu butuufu yenna agenti gwe bakwata nga abba ssente z'abantu mukirabye totununyanga mbazayo ku poliisi bajja yita mu butambi buno balabe baani abaakubye balabe lwaki mwakubye gwe yakubye oli mulamu yakuba yakutta yakolako ekikyamu bannange kati tuli mu mateeka tuvudde mu byaffe bya sympathy mbu omutumwagaliza okufa yakuba mubbi ate omusango gukukwata laba boogendako mada gy'oteetegekedde laba bookwata engalo zo n'ozibunya omusaayi lwa busungu bwa pasipooti gy'osobola okuddamu n'ofuna laba bweweteekako omusaayi oba bweweefiiriza oba n'ogenda osaavinga obulamu bwo bwoyonoona obulamu bwo lwa muntu yakufera nusu omutwalo n'akuggyako visa lwa muntu yakufera $8,000,000 n'akusuula ku kisaawe tewali mutemu naye yakuteeka mu mbeera enzibu ennyo n'owuliranga weetaaga okola ekikyamu at the end of the day omusajja afudde poliisi erina obaako ne questioning CID e Dubai erina onoonyereza avuddewo atya first of all ekizibu kye balina ekisooka
ezo video zimu saturatinga nga mumukuba kyobola bakati yavuddeyo n'agamba yenga yo mu poliisi yo wa CID yanguye n'agamba bane okuva mu nsi ye bamukutte ne bamukuba bamaze omukuba ne bamusa ne bamukasuka ne bamujja kuzina ne bamusulawo bagenda nnoonyereza nga Yesu mwamukubye Yesu mbadde mwamusibidde mu luumu ye tebalina video nga tebamukasuka tebalina bujulizi nga mugamba mbu yabuuse tebalina bujulizi nga naye balina video yakati nga agamba mwamukasusi mwe temulina bujulizi bwe defending nga musimu abakoze eki abamukasusa oli omuwala eyabuuka neyeekuba wansi waliwo video nga toli gwe bikwatako ne waba yanyize na musajja ki waliwo obujulizi nti she willingly yayimirira mu ddinisa neyekasuka neyekola ki neyeekuba wansi kati amateeka bagenda kuddayo banoonyereze nga batandise ne video ezo ez'omukuba kuba zitambudde n'abali e Kampala bazirabye abaabona bazirabye nga omuvubuka alwanira kuba bw'okola bwoti kitegeeza olwanira bulamu bwo omuntu yenna abagamba temunkuba ngenda basaso kitegeeza abasaba twogera ku mateeka kati otuuse mu kooti buli weeta okukuba omuntu n'ateekayo gaadi kitegeeza tayagala kufa munyambe munsonga ngenda basaso enkya ngenda bafunira ssente kitegeeza ye ali ready ali wiringi oba abadde wiringi okusasula gwatasobodde muwuliriza gwabadde omukambwe ennyo okubanga omutadde mu position eyo kati saa zino video zayingidde ddamu akaivu temukyalina kyemuyinza kukola bw'oba okuba omuntu making sure asigala mulamu busungu bwena ffenna tubulina era abasinga bagamba singa kifa naye nga si yakusse abasinga bagamba singa kifuna obuzibu naye nga si yakoze eki si yabukutuusizzaako naye waliwo vidiyo ng'okuba waliwo vidiyo nga mukola bimu siwolereza agenti yenna I repeat siwolereza agenti yenna vidiyo zange zonna zenkoze mbakondeminze beagenti bonna ababba ssente z'abaana ne mubatuusa mu mbeera enzibu muli babi nnyo basajja mmwe beagenti abalya ssente z'abaana ne mubaleka ku ddungu kuno kubonaabona tubakasiga tubakolimira ku lw'abaana bemukikwate ne mujja Uganda ne mubasula kwera yenze nga nzaaze pasona sina kunjagaliza kufa ye I've said bantu bangi babagaliza okufa but me personally I don't wish omuntu yenna okubanga ajja ku nsinga zino n'afiirako mu bintu ebitategeerekeka kati gwe Munnayuganda yali eyo ng'ogenda okuba omuntu making sure n'abapoliisi baawa bwe bakwata omubbi enkya bamubabanja ne bwabeera wa mmada enkya bajja mukubuuza bwamukutte yakufuddeko atya nga bamutadde mu kkomera oyo fala bamukutte mbu ne bamusiba like n'abakozi bamukumira mujabadde afulumya effuka n'abuuka tetulina vidiyo ng'afuluma kola ki kyobula omuntu omukwana n'omukubako emikono gyo making sure bw'aba akuvuddeko mukwati mulikodinge ng'agenda kuba ennaku zino tokyavayo n'oyogera bwogezi ennaku zokyagala abantu tebakyagala allegation simanya nze namulese n'agenda simanya fe twamugambye agende abuukidde mubadde mumukwatidde n'abasuicide babataasa obulamu bwe butandikirwako buli kimu gwegenti alowooza mbu oswadde nnyo weekyayo oyagala kwetta olina abaana olina maamawo olina taatawo ne baganda be Uganda obalekeddewo ki oba gwenga gwewerekedde maamawo mostly n'abaana bo kwede bano abaana bozadde mbakadamba bano obuleesa ofuna emirimu bo webaseeko bazadde abaana babo omusayi gugwo at the end of the day ojja tukesera nga weetaaga abaana bo osazeewo nga gwe oswadde mbu oswadde nnyo wesse
tumanyi lwaki otuuse oba wesse allegation nyingi naye nga ffe ngaffe abannayuganda otudamaginze buli kimu bagenda tunula ogwo omusango bapininge wedda mpulira gwe bayisamu naalongo muli mukuba mukola ekintu ekitakkirizibwa kimanyi tekikirizibwa ate mwerikodinga muteeka ebintu mu social media ebintu ebyo mubikole omusajja mumufune agent yeetaaga likodinga wadde twagala nnyo labisa kuba at the end of the day ogenda labika mu vidiyo eyo tumanyi kye bayita ekiyiifuyiifu ninayo story gyemmanyi waliwo omusajja yali asinga okubba okukyala abantu beekatwe bamumanyi bamuyita kabazi yatunyumizaako story nti yagendako ekiro okubba yalina jaketi najjamu jaketi najambaza yali mu bisi mwangu yakwata jaketi najambaza omukono gwa jaketi nagwambaza ekiti nagenda mbuno obujji zino enzigi z'ekyuma ezibaako obwo obutuli namenya kufulu yowabweru yali musajja mugezi amanye abannayuganda nakwata jaketi omukono nagutaka ekiti nasoosayo gwe omukono gw'ekiti asooka awulire batunula yali akayingiza bwati ekiti nga kiriko jaketi oyo nalooza mukono nakwata ejjambiya mutubba nnyo bwe batema ekiti omukulu n'amanya nti babadde bampulira n'asuula ekiti munda n'adduka omusajja yaggulawo oluggi mu bokisa ng'akutte ejjambiya n'agamba empa ntemye ekiti ani abadde akisonseka muno n'amugoba kabazi yatugamba nti omusajja yangoba nga takuba nduulu ali bwerere mu bokisa angoba n'ejjambiya kunfiirako kikuwaaki mu mutwe teyakuba nduulu saba buyambi nedda yamugoba amuteme bamusange ng'amutemye ataase abalala adde mu nyumba ya sirike nga guyagobye n'akutema kitegeeza naye teyagala alamu bali basoyesa okuba endwavu ne bavaayo naye yali akooye basunda ne ngayagala amwemalire ekigwe ataase abalala yamugoba mukasi nga takuba nduulu misinde nabikolwa adduka agaludde ejjambiya yagamba tatyangako nga bwe yatya ku ono omusajja atakuba nduulu kitegeeza yagala kunzita advantage bwe yamukwata yadduka naabula n'amubulako ono omusajja gwe mbagamba kabazi omusajja yajjanga mu nnyumba nga mwebase muwuliza leediyo n'amanya puroguramu gye mubaddeko n'asigala ng'ayogera n'ajjako leediyo n'asigala ng'ayogera kuba edda twakozesanga leediyo z'amanda ng'atuuka ewammwe n'asiiya leediyo eweddeko omuliro n'ayogera nga bw'akendeeza eddoboozi puroguramu ya leero wadde omupiira naye Uganda ne mulowooza mutulo eri nga mwebase amanda gaweddemu nabba leediyo n'agitwala naye n'agitunda so kikulaga ki nti olwa osobola okukola ekintu mu magezi era weegenderezanga nnyo omuntu agoba nga takuba nduulu talina kyayogera naye ffe wano ku social media yajja buli kyokulagala bakumanye ne beerabira mu polipresentinga ggwanga lyaffe tetwandyagadde bannayuganda labikanga basi kuba abamu twakajja wano tuli mu kwagala kyusa bulamu bwaffe musajja afudde inna lillahi wa inna lillahi wa rajiun abasiraamu bwe bagamba omukulu nga ye awummule mirembe kibeerere beejenti bonna mu Dubai abo ekyokuyiga nti abannayuganda oba abaana bemubba beekyayi abaana bemubba bali ready okukola ekikyamu bali ready
oteeka buli kimu ku layini naye ng'ofunye justice oba wafunye justice tebeetaaga oba ofudde babakoze kyamu tebagala manyi they are eager era buli agenti yonna gy'oli olunaku lwo lujja either sasula abaana be wabba mukubira essimu omuganda ngenda sasulako zino mpola mpola ate twawula okuwola n'okubba omuntu gwe wawoze tewali nsonga ebemukubisa oba ebemukisa wamuwola oyagala era ajja kusasula naye omuntu abbye lasiti y'omuntu oliyagala mulimu n'omufera oliyagala mulimu omuwala abawala babayita n'essaawa ennya mboli akuyita jangu akuwadde location ogenzeyo akwebaseeko bwebasi mbugwe enkya agenda kufuna omulimu nga tosasudde n'omulimu n'atakutwala enkya kuba yakumaze n'alinda abalala omuwala omusudde kweyapo talina wadda gw'okulumirirwa kuliwa lwaki gweyagala bakulumirirwe so kiri bwe kitaba na Uganda okuba omuntu kibi kivunaanya era bw'okuba omuntu n'afuna obuzibu kati ngoyo bwe yafudde basogamba gwamutuusizaawo bakatisi babuukira buli kimu ajja kujja agambe tize katisiugi amawulire gaagana agakagwawo abanauganda bagize munauganda munnaabwe atrendinge abasajja aba Dubai babirabe sajja ba immigration babirabe batre mu meeting n'abanauganda babinterpreting abanauganda batubaninge ekyengira Dubai tebakyatuwa visa abalina visa eiza free zone oba kalasi obere nga gwoweddewo abamu ng'olina kudda Uganda tonafuna budde butandika kwesotinga fiiti oddeyo mu mbeera eyalagirwa naye lwaki oba oyonoonera banno lwaki ejenti okema munno otuukaawo n'atukeseera nga bakunoonya yagala kutema butema so nja kukubiriza mwena Abanauganda abali mwegendeezi bamuwa ssente zammwe niŋŋamba kino buli ejenti afere abaana olunaku lw'olujja mabakwata ssente z'abaana ku makubo ne muzze ne mutabakolera visa olunaku lw'olujja bo wenna adda ku Banauganda bano n'obebakako mubasiiga siriimu mubakola bye mubakola nabo olunaku lw'olujja mabakwata abaana e Saudi abalenzi abatolosi ne mukwata abawala abatolose ne mubebakako ne mubasiiga obulwadde namwe ennaku zammwe zijja abaana batandise okwekyawa buli ejenti yali abbye ssente ku mwana lwate tufunawo waliwo omulago bakubaawo emabega oba yaterera Katonda yamanyi ayinza okuba yasalawo atandika okukola naawe bbawo omukazi ng'oyo abba abantu wasobola mugambako naye mukazi w'oyo omusajja abba abantu wasobola mugambako nga buli kanaku owulira nga bamukubira amasimu ga puresha oba mukazi mbakazi yes eba Dubai Eye Uganda tubaweereza amawulire agokya mu Dubai mwebale abatulaba abatulabidde Saudi abatulabidde Uganda mwebalire ddala abatambuza vidiyo zaffe mwebalire ddala bamama abali mu Dubai bataata abakira onnyonya abali Saudi abakira onnyonya abali Kuwait Abu Dhabi UAE yonna at large mwena mwana tubaagala nnyo baganda bange abalina emirimu egikalubya Banauganda musooke munyweze kuba ndowooza mubiira abasazi oyinza ova ku mulimu engeri eno omusajja gye yafudde bakati statements bakola nzibu ye waali talina mpapula talina kyafiirwa tasobola kudda Uganda yasekerera omufu famire ze zikimanyi famire z'omufu zikimanyi nti yaseka okola vidiyo abasajja ne bagisigaza ne bakulinda nga after follows after simanyi okukulonda simanyi Mr. TikTok waliwo obulamu after TikTok waliwo obulamu after YouTube weewala okukozesa identity y'abantu okola statement status buli kyonna ekiblackmailing oba ekivumirira eggwanga lyo nga naawe omanyi gy'ova kyewala gezaako leeta statement ng'oziwumbawumba totupiininga naye tubaffe abakoze ekintu ebyasuula bannaffe Abanigeria biri mu kupushing bannaffe Abakameruni nti bakola ebintu babikola bannaabwe ne basigala nga boogera ne babaliza nga bakoze ekintu bafiiriddwa kye balina okubanga yes amanya mbatemba ku Eye Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mwekuumire ku Eye
di mabega wa kamera yatera okuba nga manager wa Dubai Eye Uganda yatera okuba nga atukwasaganya okuba nga tubatuusaako bino yemulaba ebirungi nebabuli ebifa mu Dubai lero twetambulidde mu Dubai olw'amawulire aga muganda waffe ag'ennaku agatuuseewo okufa si kintu kyangu okufa test y'amaanyi okufa kutiisa era kutiisiza ddala abaali bamulabyeko mu vidiyo buno nga bamubuuza ebibuuzo n'abamulaba kati nga bagamba ngu afudde bintu ebiri byanjawulo vidiyo ziri bazimukutte bamusemberedde ekifaananyi kye bamukutte ng'afudde kibadde mu distance kikuwa ekyokuyiga ekifaananyi bakimukubya ali eri wansi ate akimukubya abadde ku fuloyo waggulu ate si ku kizimbe kwavudde kiraga ki nti omuntu omulamu n'omufu bintu ebiri byanjawulo mwebale nnyo